mukulikeyo mu atakulaba show tuli ku Smart TV olunaku lwa leero tulina manager Kibaya Promotions gwe muyita Luwama Moses twamutuma Kibaya Promotions mutesiteso omukulu entandiko ekivulu kino okubaawo paka enkomerero yakyo ng'ali ku kyoto wali aseesa manager kulisa abantu baffe mu show naye si lwakuba omuntu bw'asanyuka ennyo ebigambo byo bisigala byebyo weebale nnyo tebisingawo naye naalibadde njiyayo ekirala sina gye nkijja neebaza abantu mwenna abawagidde music naddala ow'akadongo kamu okumala ebbanga ate twebaza nnyo okubayita ne mujja kubanga ekivulu kino kye twakoze nga 31 yabadde ntandikwa nti kyekyasoose naye nga tekijjanga kubaawo buli mwaka nolwekyo bw'okitandika ne batakuwagira weesanga ate kiddako tekyandibaddewo ekivulu kino bwe nkitunda wadde abayimbi bawangudde ne kadonkamu yawangudde naye ndabanga ate gwe omuntu ayeetaaga okusiima ekyensusso nkujjukira emabega ng'otandika embeera ekivulu ng'abayimbi tebagyagala ne bagirwanyisa n'ogamba nze sijja kuva ku kyennayiga ng'omuteesiteesi kirina okubaawo naye ndabanga abayimbi balwanagana naawe naye nga tonyiga ogenda mu maaso n'anteekateeka b'oteekayo obulango bwe bakube emmundu ate nga be balina okuyimba ku stage wali so omutima ogwo abayimbi baffe twabagambye bekkakkanye batukuze emitima gyabwe ntono wabanga yalondwa ku kikuma muteesiteesi ofiisi ye yeeyo kaakati wasinziira ku kyogamba nti ekivulu kino kibeewo kaakati Seremba ayina akayimba ke yayimba takyakayimba naye nalinga nnyumirwamu layini ezi bbiri yagambanga guno omulimu gwajjita nagukola nsiimi nakisalawo saatu muntu lwampaka naleka mingi nnyo gyali girimu ensimbi nensalawo nzije ntobe nga nazita kaakati nze okuyimba kadongo kamu tewali yankaka yalimba munamige ngalo akitegedde kati kadongo kamu namukola nsiimi tewatuma muntu lwampaka era bwe mba nkola kadongo kamu mba nkola kyange siina gwe njagala nsiime siina gwe njagala ntendereze nkola kadongo kamu okulaba nga mukolera ekyo kye nnina okola ki okumukolera kakati kyova olaba nti ndi promota ne sisobola kutegeka kivulu kyonna nga temuli bayimbi ba kadongo kamu kifaanananga bw'onoofumbira emmere abantu nga tegwe togirya kati sabawa bintu bye saagala engeri gye mpulira nti kadongo kamu omuntu bw'ayimba oluyimba lwa kadongo kamu aba n'ensonga zannyonnyolako n'ofundikira ng'ozitegedde bulungi kati njagala nnyo ekivulu kyonna abantu baba bakirabye naze nakiteeseteese bajjemu ki ekyokuyiga kati balunywa bwe yannyonnyonnyola nti UCC emukwasiza obuvunaanyizibwa bw'okutegeka ekivulu ekyakadongo kamu oluvannyuma lw'okutuvuma naye nga bakyamukalubiridde tugamba nti atofaayo gwemanya ekivulu kyo kijja kukola ki kijja kubaawo nakuli awo nenkusaasa nengamba onaawangula neera wawangudde nengamba kijja kubaawo oba kitya oba kitya kuba natunulira ebigendererwa bya UCC nga binene omulamwa si kukola kivulu bafune sente kubanga balina sente baagala okuzimba bagiyita ki katalogo bagiyita ki ye katalogo eyakadongo kamu era omukulu nnyo Mitembo n'atunyonnyola waliwo ekizimbe kye bali mu kuzimba baagala music yono wakadongo kamu yenna bamukwate bamukuŋŋaanye bamusse mu kisepiti kimu kati ng'omuntu anona omwo akayimba ke naye ng'asasudde n'agenda n'akawuliriza kakati nga bakadde baffe bano kibannyonnyola bo balaba bagenda kubabbako ennyimba zaabwe nakulaba bagenda kukola nga tebannabawa ssente oba okitegedde bo baagala ssente kati neŋŋamba tulina okutambula kubanga abantu mbakuliddemu najja emyaka mingi nnyo amanyi sho ezakayiika olwaba ozitegekedde nezakabeera olwaba ozitegekedde katonda nannyamba nenfuna muzeeyi Celeste Kasule
nze Celeste ng'ali ku side yange nnyo ne tutandika okutambuza ensonga okutuusa Katonda we yatuyamba n'abaali batakitegedde ne bakitegeera ate ekyansanyusa ate bwe bakitegeera nnyo ne babulako kuyisa ate ne bakyagala nnyo ekyo nno kye nali nsinga okwagala nga bwe baba bakitegedde bakitegeere nnyo bakitegeera nnyo ne bakyagala nnyo y'ensonga lwaki ku 31 kyasobodde okubeera bwe kityo ate kyekivulo ekyasoose okubaawo omuyimbi n'ayimba nga bw'amala okuva ku stage waddembe okugenda ewaka talina bagamba nti ntuuse nti ewaka anti UCC yakola n'abayimbi abo agreement era abamu baalinga bagamba nga tebannatuwa ssente naye nga mbagamba nti gavumenti tesobola kukola kintu nga tekirowoozezza naye ebyo bya boodi simanyi boodi etudde ate gundi n'ayisa budget ekiwandiiko ate gundi n'akonako sitampu naye tuba tuli mu biseera byali asooza awo buli muntu n'agandi akameseji nkalabi naye nga tasobola kugamba nti weebale kufayita mbeera eno asaagala kunneebaza nkugambye sirina muntu yenna gwenkolera waliwo omusajja bamuyita Kadongo Kamu gwokolera nze gwenkolera oyo omusajja Kadongo Kamu fenna gwe tukolera mu bufunzi tonsimba tongulumiza ye Kadongo Kamu gyali ng'ovudde mu bino etwabadde mu kuteekateeka shonge amaze okuyimirirawo emirimu nze gye nakoze baaka stage awo balumya nze gwakubira genda ku gate onne mukadde namala obayingize omaze obatwala mu parking genda onamunawo akagaali okaleesa ate akavuga taliiko ina okuddayo munone kadde atuuse wali baagala amazzi g'okunywa mu biru baagala emmere mu biru leeta program mu biru wadde okolerani oyo omusajja gwe beeta Kadongo Kamu anti nze wali nsobodde okubeewako okuva Friday kati omusajja oyo Kadongo Kamu yali musajja muzibu nnyo era yatutuma kyova olaba ti omugenzi basudde yayimbira emyaka 10 gyokka n'aleka ng'ekisero ky'ennyimba akijjuzza kati Kadongo Kamu yamutuma ajja ayimbira emyaka 10 naye byamutumya aleke ng'abimaze kyensuubira nti yabimaliriza tabanjibwa kaakati tuwe ku kigendererwa ky'ekivulu kino n'ebiddako essuubi omuntu asuubira ki ekigendererwa ky'ekivulu kino okusinziira mwami Balunywa bwe yannyinnyonnyola ng'otutandika ne tufuna omukisa ne tutuulako ne executive director wa UCC mukulu Nnyombi Ttembo nannyinnyonnyola ng'agezaako tulaga ebigendererwa UCC mu kujja mu kino ekintu twagala Kadongo Kamu abantu bamanye gy'ava twagala abantu bamanye Kadongo Kamu waali ate twagala Kadongo Kamu abantu bamanye gy'alaga y'ensonga lwaki twatandise ne gye yava mu 57 abaatandika music oyo mukyala Namale yali tayimba nnyo Kadongo Kamu naye era ye Kadongo Kamu kugamba waliwo mu buwangwa kye tuyita abanywanyi b'emikago banneyiba b'oku kyalo bataka batata b'abaana bo era yatugamba nti bwe kinabadde kinnakyuka ng'era bw'omuwulidde ku stage yagambye nti bamusiga nsimbi bwe banayongera okipiikinga basobola okulinnyisa ku muwendo gw'abo be basiima buli mwaka bane batuuka ku bana bane batuuka ku bataano naye kati bakyalina enteekateeka z'abantu bameka 2 nga buli mwaka balina okusiimayo omusajja omu n'omukyalo omu kati omwaka guno gutulimu twamaze wawulidde otya nga ekintu ekyatandikira ku ggwe emabega eri kugamba sigamba nti gwe wakitandika wabula walaba obulumi buno n'ogamba ensonga eyo n'okubaawo n'okwatagana n'abakulu abateesiteesi nga Muzeeyi Ddaani awangudde emmotoka esukka mu bukadde eri mu bukadde 10. Nasanyuse nnyo lwa nsonga nga bakadde baffe abo baakamala okujeregebwa nga bwe batalina kye baakola mu kuyimba mu kiseera ky'okuyimba
kyankwatako era najja wano ne mbaako bye njogera. Mukulu kwefu yampita ku pulatifomu ye ne mbaako bye njogera nakulaba ku nsonga ey'abakulu abo. Mr. Balunywa bwe yamala okuŋŋamba UCC kyetuuseeko na twasitukiramu tusooka tutuuke wa Muzeeyi Ssegamwenge n'atwaniriza bulungi. Tuvaawo ne tugenda wa mukulu Dani Mugula n'atwaniriza bulungi era ne twogera. Kyaddako kwali kusisinga n'abayimbi bonna okubategeeza kiki kye tutegeeza. Bwe twamala okukibategeeza ne bakigula tutandika okuzimba kinaabaawo kitya. Naye Muzeeyi Dani Mugula musajja w'amaanyi otyo era Katonda tasobola kulekerera maanyi ga muntu ne gafa agatyo. Nze nali nkyali muto, waliwo amanyi muzeeyi wange yali mu byobufuzi taata wange. Kati ejjukira abedda nga bano abakiifu baabakyusanga tebabeeranga nga kati boolaba nti Owero saabeera awo. Kifo Ggomola bamugabange bamukyusanga. Kati taata wange yaliko mu Ggomola ye Gindi wonna Makulubita bwe yatandikira n'avaawo n'agenda Butuntumula n'abeerako ewa Kyatu. Naye nga tuli ewa Kyatu twagendayo ku mu holiday nga tukyali bato, ndowooza yali 79 oba. Waliwo omusajja yalinanga akamotoka ng'agula omubisi gw'enjuki. Kati eyo baagugiranga kwa nsi yankoola ewa Kyatu. Kati nga omusajja naye nzijjukira akayimba ke nawo omusajja oyo nga mugoberera buli lwajja nga bankuba n'emiggo. Atalina abalowa n'agiraba Ngakani kuluna atalina abalowa n'alyantula Kaddaani. Omusajja oyo ayimbye ennyimba nnyingi nnyo okuva emabega eyo. Kakati bwe ndaba ng'afunye ekirabo kino era bannange neebaza nnyo UCC, neebaza abagikulembera, neebaza n'abakulu mu gavumenti eno nti ensonga zino mwebale kuzirowoozaako ate mwebale kulowooza ku bantu abo. Nze Dani Mugula kati bw'abanga abagenda kati kuzimbawo ate ekizimbe ekirala anti muli mubaddemu olwedde emmotoka kizimbe nakiraba kati gula kapya kamyansuka kati emmotoka baddemu mu galaji kakati era alina okuzimbawo ate eno esula. Ate nno olaba manager okumanya kubanga sirowooza nti nze ayinza okujja emmotoka ye eri enkadde gye bayita muyini ajja kugijjawo, ajja sigala ng'avuga eko. Eno y'amaanyi nnyo, yeetaagako duleeva. Naye okumanya Katonda tanyaga ntuuyo. Omusajja yimba oluyimba ataakulaba n'emmotoka baagibrandinzeeko ataakulaba. Kitegeeza kati afunye ekitiibwa ekirala ataakulaba zze oye kadongo kamu. Ne bannange nze mpulira emirembe mingi nnyo. Kakati awadde ombuuzi ekiddako. Ekiddako enteekateeka z'ekivulu ekijja bwe nkusomolerako katono, tujja kubeera n'abayimbi abapya. Abapya mu kisaawe abapya mu kadongo kamu. Mwe be muyita abato nenze mbayita bapya. Kuba bayinza obutaba bato mu myaka naye nga bapya mu kisaawe. Kati abo twagala kusitulayo bana tubagatte ku bano abaliwo tubagambe nti kakati bannange nti bamuzeeyi baffe bano bwe bawummula ate na bano mubalabire eddala. Kagamba tugezeeko okuba nti tusitulayokko abana obanga nga bw'olaba Ssaabasajja bwe yakwasa omulembe gwe abavubuka. N'olwekyo buli kintu kyonna oteeka okukikwasa abavubuka bategeere bw'otambudde otya biriwo ebikulemye bibiriwa bye wamaliriza bongeddeko batya. Kati abavubuka bo next year tujja kuba nabo. Okay, ekyo kirungi. Kati ngenda kuvuga nkuzze ku Sheraton Hotel. Abantu baabuuziza ekibuuzo lwaki
mukyala Sinnabatta bwe yatuuse okuyimba wabaddewo ko ebyataataaganyiza mu music we? Mukyala Nabatta olw'okuba nti twanna etayito omanyi ffe abaakadongo kamu tufaanana nga abaakatemba abazanyi b'emizannyo bali be wawuliranga ba Christopher Mukiibi bakayimbira kati bwe bawandiikanga omuzannyo ne bagamba nti omuzannyo naggomola obugambo olugendo lw'essese nalaba nga teruggwayo kati nga balina bwe bamala ofuna tayite eyo balina okuzimba ebikutuusa ku lugendo lw'essese banne batambula olugendo basajja mu bizinga by'essese sajja tebavanga ku lyato kaakati naffe twatuuma ekivuluti ataakulaba akunyooma mukyala Nabatta yali agaanye okuyimba era Balunywa yamwegayirira bwegayiriza olw'obulamu bwe ng'agamba sijja kusobola kulya si kyasobola kukola ki kuyimba ne Balunywa n'amutuukirira yagenda ewa emirundi egi esatu amuga nti amaama nti waakiri jangu abantu bakole ki bakulabeko kuba kyetutegeeza ataakulaba ate kati Nabatta yajjayo nnyo amakulu gaakyo lwaki nno abamu balowooza mbu bwatu bwakola okitegedde kyekitegeeza ataakulaba kati ataakulaba yaaseka busesi era banno omukazi wattu bwayimba kati ate ffe abamu manyi ffe tugamba nti oyogera ku ki oyo omumanyi okitegedde naye waliwo embeera gye nabadde mpulya ne ŋŋamba singa nze nabadde muzeeyiddaane mugula n'omala okumpa ekirabo kino eky'emmotoka okusiima okwo nawe tesobola kuyimba olimbadde ekitundu n'ekimu n'ekitundu kati kyekitegeeza ekitone kyeyagwa bugwi mu kuyimba era bwe yajja mu kuyimba kyongera okulaga nti yajja kunoonya ssente kubanga omuntu yenna yajja okunoonya ssente yali taddamu kutegeera ate nange sajja kunoonya ssente kaakale ne bakuwa emmotoka eri mu bukadde nga 450 kati tosobola kuddamu kukola ki kutegeera naye nagamba simanyi nakati wendi yajja kuyimba ayo nakadongo kamu naye kyendaba ekirala mwakonvisinga mutya omulangira Ssegamwenge kuba yakoma okulabika ku stage mu 2007 webale nnyo bwe twatuuka ewa muzeeyi Ssegamwenge Balunywa n'amwanjulira ekitututte n'agamba nti enteekateeka ziri zitya ne tumugamba nti muzeeyi ekivulu tukisuubira okubeerawo mu gw'omukaaga n'atugamba ebbanga eryo terijja kummala nze ekiŋŋaana okuyimba budde bwe bampa okwetegeka era ekivulu kino kyajja kubeerawo mu mwezi gwa mukaaga ekyongerayo kituusa mu gw'omusanvu Muzeeyi Ssegamwenge kati ne tumugamba nti ate bwe tukuwa emyezi ng'esatu osobole okweteekateeka n'agamba awo nja kuba nsobola okukola ki nyumva nga mugazeti nze deeti ne tumugamba tugenze mu gw'omusanvu naye deeti kitunakola ki kitunagifuna ekyomukisa omulungi twasanga nga muno mukulu Nnyombi Ttembo mukwano gwe nnyo nga bamanyiganye nnyo era ye yaggulawo n'amaka gaago n'ebifaananyi n'abitugirayo n'agamuwa omukulu omulaba wano twali tuggulawo ennyumba yange wano ne tuyingira wano twali tulambula wano nga beemanyi nnyo kaakati n'agamba nti bwe muba mumpa emyezi 3 okuva kati nja kusobola okwetegeka kaakati mukulu Balunywa natuvaawo naye awo n'agenda ku Sheraton n'afuna deeti ya 31 era ne tumutegeeza nti sijja kubeerawo nga 31 agakiwedde era n'atugamba sirina ssente ze njagala era sirina ssente ze ngenda basaba njagala budde kyekikulu kuba omuzungu agamba budde ze ssente yagamba bino mbu mumpe ssente bwe ziti abakulu bye banaaba basobodde bye banaakola naye njagala budde ne bwe mumpa obukadde 10 kati ne muŋŋamba nti sho yawe ekyejja sijja zitwala ogende ku bukadde 10 nagende wa Muzeeyi Ssegamwenge
nangamba genosali ampereza card nga alina omukolo bagimpe buli ennaku 4 nga bampa obukadde 10 ngende nyimbe ku mukolo ogwo. Sente zino bagamba sigenda kusobola kuyimba wadde sente zaali nnyingi bw'oziwulira naye kye nali nfiirwa mu kyalo kisinga sente ezo nga seeteeseteese. Nga muzeeyi wajja anti era singa tubadde tulina essomero lya music olw'okuba tulina kye tuzimba ekinene naye kitegeezaako mukulu nnyo Bitembo tulabe ayinza otukwatirako ne tuzimba essomero eryo naye abo bamuzeeyi Segamwenge bamuzeeyi Dani Magula bamuzeeyi Kakumirizi bamuzeeyi Matiya Luyima bamuzeeyi Sebata beetaaga bajje nga mu ssomero eryo kusomesa abantu bategeere kuba muzeeyi Segamwenge akugamba nze teriiyo essente ezisinga erinnya lyange mu nsi teziriiyo era akugamba nti nze bw'oba ogenda kumpa ssente nnyingi naye nga ngenda kuleka nnyonoonye erinnya lyange ssente nzireka. Kaakati ne munaatusaasira tuli ku Smart TV ffe abateesiteesi okuva mu kadongo kamu abakulu b'ekivulu ekyo oluvannyuma nti waggulu ne bakama baffe abateekamu ssente naye nga team organizing committee Kibaya Promotions ne Mbiru Smart Studios ne twanjulira omukulu balumya n'ayanjulira bali ate ne banjulira abayimbi ffe teekateeka abayimbi stage enaaba etya nga tulabona mukulu kwefulukuta ebivuga binaabeera bityo obudde bunaaba butya. So twogera ensonga ezo ziri experienced nti ziri musical tuddayo emabega ne tuleeta ku show yammwe gye mwanyumiddwa ennyo naye kati manage kakati omuntu yenna nza okwebuuza nti Kibaya Promotion loolo yammwe yabadde ki mu kivulu kino kadongo kamanyi n'abayimbi 852 abali registered abayimbi 852 nga bonna bali registered. Kakati UCC yali yagala show nga show abayimbi betubawa be bajja okukola ki bajja okutegekera kati Kibaya Promotions twalina okukola selection y'abayimbi baani abagenda okuyimba mu kibivulu kino ekigenda okusaanukula omulamwa ne tukola selection eyo tugikwasa Mwami Balunywa kati Mwami Balunywa abo nga balina okutwala ku UCC nti bano be batuwadde abagenda okukola omulimu ogwo. Lwaki Kibaya Promotion egukola nze nina ebiti 2 nga byonna mbigwamu kisooka mu bayimbi mu association y'abayimbi gyendi nga omutesitesi omukulu ate ne muba promota gyendi kakati nga nina okulaba baani abayinza okukikuba nga nalina okuleeta abayimbi abasanyusa kubanga bamuzeeyi bano bwedda benjogerako abamu tebakyasobola kukola nnyo nti ojjaawo omutikke katala w'omugamba nti muzeeyi Kakumirizi jangu oyimba ennyimba 10 asobola oziyimba naye oba omutta musibira mulago kati lwaki aziyimba nga waliwo kiweewa kiweewa n'abantu yabakozeemu omulimu kiwanza kuentandika omulaba lwaki nkaluubira muzeeyi Dani ayimba ennyimba 5 nga waliwo Kyali Mahi Kyali Mahi taggwayo naye bannange ekitegedde muzeeyi Segamwenge jangu owulumule ennyimba 10 nga waliwo Walukagga okitegeera kakati ate waliyo abaasigaddeyo abajja olulala ba Moses Wamala baani tewalabyeko Ndugga mwabajamu Ndugga yazimirira ddase muyamba mu bataakulaba ngugambye okugatta main gundi yataakulaba yabaddemu abantu bano asooka muzeeyi Vincent Muwonge owokubiri muzeeyi Dani Magula owokusatu muzeeyi Kakumirizi owokuna muzeeyi Segamwenge mwogedde ye owokuna owokutaano muzeeyi Matiya Luyima Mukyala Nabatta owomukaaga muzeeyi Matiya Luyima
be bantu 6 ngabo be bazimba empajja eno gye tutuumye ataakulaba era ng'abo abantu tewali gwe tugenda kubigika ddimu lya kuyimba nnyimba nnyingi naye nga tewaliwo bano omwami Sebatta Mwami Walukagga mukazi w'Ekapo Kiweewa Wire Mukaabya Abudu Mulaasi Ndagire Nabitaka Harriet Ssanyu abo nga bo bakyalwana basobola obulungi ne bw'omugayimba ennyimba ana asobola oziyimba kati abo bo be bazze okusanyusa abantu obakolera bali balabikeko mu ddiiro. Nina kye nabadde ndowooza nga nze nabadde kale purogulaamu eno nga bwe yasengekeddwa abantu baffe baasanyuse babadde bamativu kubanga era mu ekyo nja kwebaza nnyo Dr. Kwefu ekyo yakikoze nnyo kubanga tozanyiranga kukuseetinga abayimbi abo nga buli omu ky'omutegekera yakikola emyaka egisoba 30 gw'omugamba nti nedda bw'omwamala okuyimba gundi yaddawo ate nga yewe yamalanga okuyimba ate gundi yaddangawo kati olaba kankulage twaleese abayimbi ndowooza nga bano oba 5 nga bava mu Entebbe Gita Singers Muzeeyi Ddaani Muzeeyi Muwonge Mukyala Namatovu Mukyala Nabitaka Mukyala Kakumirizi ne Muzeeyi Kakumirizi. Muzeeyi Ssegamu yaliko mu Ntebbe? Si yaliko wa Ntebbe be bantu 7 kuba ne Mukyala Nabitaka yaliko mu Ntebbe. Kakati abo bw'obagamba nti nno mugende mwekolere ekizimbe kyammwe kye bayita Ntebbe Gita Singers kirabikeko wali bakikuwa buli omu. Kakati Kwefu okubajjamu omulimu ogwo nga bo tobasabye kukuwa amagezi n'obagamba nti Muzeeyi Kakumirizi bw'onoomala nga tuzzaako Naggujja Njala Naggujja bw'anaamala tugenda kubaawo tuzzawo Matiya Luyima ekyo kyadde kinene nnyo yakikoze bulungi ne kivaamu bulungi era abantu ne banyumirwa nnyo. Engoye zaffe ziringa tebazambadde emiwalume anti kati wano badde bazze ku performinga oli baali amaka wagalabyeko gali ge twakola mu gundi agaberanga mu binike tavankoto ne bane kadonka muwama era omuntu ajja kubuuza lwaki ekivulu kino kyasinzeemu abavubuka abali wansi w'emyaka 3 ate nga kadonka mu abakadde si wabakadde bwe bagamba abantu baba tebamanyi kye boogera kadongo kamu abategeera batya abantu abategeera bawuliriza kadongo kamu omanyi waliwo ebintu bibiri waliwo amagezi waliwo okutegeera era waliwo omuntu gwabaga nti oyo gundi oyo mugezi musajja oyo gwolaba oyo mugezi naye nga tetategeera asooka mugezi nga tategeera ate ne wabaayo atalina magezi mangi naye nga ategeera kakati kadongo kamu waabo abategeera oba bato era waliyo n'omukadde gw'osanga nga tasobola kuwulira kadongo kamu kuba tategeera kati manager nga ggwe omutesitesi omukulu mu kadongo kamu abalayi baffe basaba simanyi lwaki simanga ejjako abantu bangi twabadde mu show nga abantu bali mu audience oli nakubira essimu nga teri saved mu ssimu nga tetulaba abayimbi stage mwagizimbye wansi nnyo awo nenonyeza manager namugamba stage eno eri wansi n'agamba nedda yali swimming pool twala nabulanya okuteekawo stage ate era tebakitegedde kati era kino ntetera okugamba nno wano nti si buli akugamba nti ku mulembe gw'abasudde naliwo nti yamulaba kwata tange teyalaba kubasudde ng'ayimba ku stage okuleka biri ebyokulengejja yali amumanyi era Mwami Sebatta yafunanga abantu bangi nnyo mu bivulu bye naye si buli eyaliwo nti yalaba Sebatta lwaki bya ssente si bya bwereere kakati okuva edda theatre bazizimbanga era bwe batyo stage ebeera wansi mmwe ne mubeera waggulu musobola okulengera
ne musobola okulengera ki wansi ng'era bw'olaba ekisaawe ky'omupiira nti ekisaawe kiba wansi mwe ne mutuula eno waggulu ne mutunula wansi mulabe omuki kati nze bwe mbanze njagala eri waggulu omuntu mulaba n'engatto ate tosobola kulaba ng'oli bw'oti ng'olingiza bulingiza kati stage we baagizimbye we watuufu kubanga g'otuula eno waggulu n'olengera ekiri wansi. Kakati abantu abalayi baffe baasabye ze eddoboozi ly'abawagizi simanyi lwaki bantika omulimu ogwo nyina emirimu mingi mu Kadongo njangu ogukole baasabye nti waliyo bamufuna mpola abasobola okulabira emitwalo 2 paka ku 5 nga basaba batwalako ebigogo. Lugogo si waffe naye mbadde njogerako ne mukulu balunywa ng'akyali mukoowu nnyo nanga nti nkyali mukoowu naye katumalirize mu wiki ejja tukole ki tusisinkaneko wiki ejja si yatandika enja tugenda kusisinkanako twagala kukola yafuta pati ate sitinga bwe tuba ku Sheraton Friday nga ku Sunday tubeera e Masaka ogwo omwaka ne guggwa abeera tamatidde ku Sheraton agirinye paka Masaka kati nga te Masaka tujja kuba ku sente ntonoko tuba tugenda mu mitwalo nga 3 omuntu okola ki n'etaano VIP kakati nga tugamba nti kino kyekirowoozo ekyange sinakitunda mu bakulu ne bwe banaakigula tujja kulaba nti omwaka ogujja bwe tubeera ku Sheraton ate ku Sunday nga tubeera ejjinja buli mwaka nga bikyukakyuka tugambe nti omwaka oguddako tugende embalala tujja kukola bulungi Kadongo kamu njagala kukibaguza naye bwe banaaba bakiguze tujja kutambula kino ekyabaamuzeeyo okwesumya endongo ku stage kibayita ataakulaba anti ffe bwe twali tuyingira endonda nga toyingira kintu ky'otomanyi okitegedde gwe baali bakutwala ku ssomero bakutwala naki olunaku luwasookera ddala okugendayo ogenda ku ssomero nagenda nga nze n'akatabo akasalemu ne penso naye nga penso togikwatangako n'ekitabo tomanyi kye bawandiikamu naye n'okukola ki okuyiga kati ffe omuntu okujja mu ndongo oteeka okuba nga omanyi ekivuga egamba kyova ola nti bonna abaabadde awo si kaŋŋamba abaabadde awo n'abataabaddewo buli muyimbi wa Kadongo kamu okuva mu 2000 okudda emabega okuva mu 2000 okudda emabega buli muyimbi wa Kadongo kamu amanyi okukuba jjita naddala abasajja ekinamu kanneesunekwadde ndi wa 2 gumu naye kitangimanyi anti kaali kakyalanda awo kati abantu bajja olw'okuba baagala kufuna ssente n'agattagatta ebigambo bye najja mu studio kweganga nekyayimba kikyaliko kino takiteekangako budde nye manager omulimu omunene gwendaba gwe tuyina tugenda kutegeeza tutya abayimbi bano kubanze ndabye tubagamba babyagala obiwula naye basigala bakola byabo basobole okutegeera nti bye tubagamba bye beetaaga wadde si bye baagala tubaggyemu abayimbi abatuufu oyagala tukole tutya abayimbi bano nze ndisivinga abayimbi bali mu studio najja n'oluyimba lwe n'omugamba olaba oluyimba luno lwetaaga tuluyiwe tukole oluyimba olutuufu ovayo ng'olina oluyimba ne ku bantu 7 nfunako 2 abakkiriza nti oluyimba tuluyiwe nga simuguza kigambo na kimu naye kati ate twetaaga okuzimbawo jjukira tulina obuvunaanyizibwa bw'okuzimba abayimbi tuzzeewo ebibiina kati tugenda kubategeeza tutya twetaagayo olutalo olwo lukyali lunene naye ebbanga lyonna mbadde nkaabira gavumenti okutuyambako okiwulya bulungi kakati Katonda yaleese omukwesisi baguyita UCC njagala kulaba nti UCC mukulu nnyo Tembe kirungi artist Katonda akyamutuwadde mukulu nnyo Tembe bw'anaaba akyali mu ofiisi eyo kyemmanya ebirowoozo byaffe bijja kusobola okutambula kuba kino ekintu tosobola kukikola nga gavumenti tekukwatiddeeko naye twetaagawo amateeka kubanga omulimu gwaffe tegulimu tteeka n'eri okuva ku kuyimba okutuuka ku kutegeka ekivvulu otwala essente
twali teeka naki nalimu naye tuteeka okuteekawo amateeka mbadde nga amateeka ba promoter mu mwino okubaga amateeka ago mugato ani bagakona ko system anti kyenkugambye nze Katonda yannyambye nina obwogi bubiri okuyimba nkumanyi n'okutegeka nkumanyi kati byonna njagala kuzimba bwenkikola tukinnyonnyole mukulu Nyombi Tembo akitutuusize mu gavumenti tulabe bwetukwatirako bwe kiba kyetaagisa baartist kukola amateeka nabo mu parliament tubalinayo amateeka gakolebwe parliament egayise tube n'amateeka mwe tutambuliza omulimu guno okusobola okukula kubanga teri mulimu gwonna gukula nga tegulina mateeka teguliiyo. Waliwo ekibuuzo manager ekyambuuziddwa association za Kadonkamu ziri bbiri waliwo Kamuta gye twatandikawo ffe ne tugivaamu ne tukola association y'abayimbi abagundi be yatumibwa Komawo babuuza lwaki abayimbi abadde mu kivulu kino aba Kamuta tebabaddemu anti kati wano twagamba nti ataakulaba kati bw'ogamba nti ttiimu y'omupiira baagusambako yegenda okusamba bw'oba tewagusambako ne bw'oba mu budde obwo waliwo togenda kugusamba kubanga ekigambo kigambye abaagusambako okitegedde kati kino kyabadde kigamba nti ataakulaba ekiddako tetumanyi bwe kinaayitibwa naye bajja kufiitingamu kuba bwe mbadde nkubalira abayimbi nkugabi bali 852 we nakoma okumanya register naye twakozesezza abayimbi 24 ku Shelo titufaayo bawa Kamuta oba waawa oba ali mu association bataliimu kasitaba nga muyimbi waki wa Kadonkamu ajja kuyimba. Tubuulire ekibuuzo kino kuba gwosobola okukimulungula wekka bw'otunulira mu show nanga bwe yabadde tugambe nti sheno yabadde ya muyimbi ani nti bayimbi banne gwe badde bawerekeddeko nga nannyini mukolo waliwo gwe bayita nti bannaye tuwangudde ne goolo 3 naye azikubye ali omu oba 5 akubye 3 abadde omu abadde nannyini muzannyo guno nje badde Muzeidani Mugula. Kituufu kuba bw'okitunulira bw'oti yafunye bibinga bimusaanidde okufuna ate emyaka ne mukyala Namale naye katugambe nti kivulu kino kyabadde ekyabantu bameka babiri mukyala Namale ne mwami Dali Mugula kirekawo abayimbi abalala kukola nnyo kati bali abaamala okukola kweyisa bulungi nakugumiikiriza baako obugambo bw'osuulayo mutabani wa Mwawudunyugunya ani ebibozibozi byagera okuva ekivu kino lwekyaba Awudunyugunya ate nze mwagala nnyo omwana bw'oba n'omwana omuto naye nga bw'ojja n'ebyokulya tayaayaana ogenda ne mu ddwaliro n'oga mwana wange kyekimuluma omwana omulamu ayaayaana n'agamba dadi nga alaba oki oze n'eryenvu okitegedde kati Nyugunya mwana ayagala ennyo naye yayesa ayaayaana tukitegedde ayagala nnyo okuyaayaanako era ngenyeza okuba nkulina mu mutima naye atyoboola nga kati ekyo kyekijja okumutereezebwa ajja kutereera era nzadde nga tumwandikira ebbaluwa tumuyite mu ofiisi anti kati nkugambye omwana bw'oba owoza caayi alaba togenda mmuwa natandika okukaayana bwati ate ayinza n'omusamba n'amwokya kati gw'omuzadde gw'omanya kiki kyolina ogenda muteekawa caayi ono asooka awole omwana amunywe era omwana okuyaayaanira caayi ayo kyatalina musango ye enjala emuluma naye kizibu kuweyokya kati obuzibu gw'omutaddewa omala okuwoza caayi ono amunywe kati Nyugunya ye ayagala kunywa caayi kati ffe tumugamba asooka awole kati ebyayogera bakulembera babiwulira bati ajja kuwola era ne Nyugunya ajja kunywa budde bwe bunaatuuka akati abayimbi abato abajja basuuleyo akagambo kamu kuba balina ekibuuzo mu bana abaliwo abayimbayimba mwe mugenda okuva abapya betuleeta abali abana oba bwemwasa okudde ne Yesu abayimbi abapya selection yaffe tugikola mu Gwakutaano kuba ekivulu kyo kijjanga kubawo gwa musanvu naye selection tugikola mu Gwakutaano tugikwasa mwami Balunywa
bagenda kuyambibwako batya okufitting kakati olwaleero abayimbi abaliwo tugenda kubayitamu bwe tumala okubayitamu tulabe ekinaabeera kuki abanaafiitinga mu kivulu kino kakati nze abayimbi abaliwo si be ngamba nti mwe mugenda okuva anaayingira mu bana waliyo n'ali mu kyalo olwaleero waliwo ali ku bodaboda ng'asobola okujja wano mu Smart Studio n'akola oluyimba lwe ne luyita kwabo abakola ki kugamba nga basudde bwe yajja ne luyita kwabo abaliwo kati omuntu yenna teekamu amaanyi olabe ng'oyingira ku bana ninaye omusajja wange gwe ngenda kwogerako ne mugamba ekirungi obudde tubulina tuyinza okulaba nga abantu bano nabo babaawo n'akalabo nga babaawo n'akalabo bano abana naye ng'abali abantu bwe bajja ng'okugamba nti oyo eyayimbye mu namba 2 waffe kakati abantu bano omutesitesi omukulu mu kadongo kamu kiba promotions lwaki abantu badde ku namba yo ne bakubirako abantu bakube ku ssimu bwe baba n'ensonga za music tuzitereeze era ffe twasalawo okukola ku ebyo oba bivulu oba kulikodinga oba kujjako kutendekera kivulu kyo byonna tubikola olw'okusitula omutindo gwa music ono gende waggulu namba eri 0758 9 46 48 akataleke ka manager eriyo omuntu ali ng'agamba nyina ennyimba zange nnungi nsobola okuyimba obulungi abantu banyumirwa naye siina ssente ziricording wadde okukola vidiyo naye akube ku namba eyo abantu abo babaterawo studio bagiyita oba batya eyasamugagga bagiyita Pimus Records ennaku zino kati abantu abatalina ssente naye nga baagala okukwatayo ennyimba zaabwe bagende mu ya Saamu kukya studio baagala balina ssente kukya studio nayogeddeko ne Dokita T naŋŋamba olaba studio eno gavumenti gye twagisaba neetuwa yeetandika muyimbi kumukoleeza bwe tumukola oluyimba lumu tuba tumulaze nti asobola okuyimba waddembe okulikodingira gy'ayagadde kati abo abatandika nga tebalinaawo kasente basooke bagende wa Saamu nze munoonyeeko aba temulina ssente mwagala kulikodinga nja kubatwala mu studio ya gavumenti gye yabateerawo tebakusabadde mutwalo just ndaga muntu oba ogiina n'oluyimba lwo nga lulungi naye nze mala dduubiza ne kasa nti lulungi sitwala kinanswaza then manager abantu baffe bakwagalamu kutandika okutegeka ebivulu ebibirimu ng'olina ekibiina ekivulu mbikola ne leero naye sinnaba musanyufu n'enkola yaabyo kubanga bapromota bannange baabiwabya okutuusa nga tufunye etteeka eritulambika mwe tutambulira yengeri yokka gye tuyinza okukola ki okutegeka ebivulu kati kangu ekyokulabirako olw'okuba nti waabaddewo ssente ezikola buli kintu nga n'ababikola tubimanyi ekivulu ky'akadongo kamu kyabadde successful zaagenda okuwera essaawa 10 nga buli muyimbi agenda okupafominga mu shee waali backstage olya bulungi era bwe baakuba oluyimba lw'eggwanga beppaba buli muyimbi n'ayambala kubanga tewali yali amanyi wadda ng'amanyi we bagenda okudda nti ono bw'avaawo n'oyaddawo nze kwefu Sebbaale mu biru Smart ffe tumanyi abantu bameka bana omuyimbi ye nga tamanyi ngenda kuyimba ku saa mmeka kakati ekyo ekintu kye twetaaga lwaki ogamba abantu nti ogenda kubeera eruweero ku ssaawa 5 oli kigungu mu bbaala onywa neze ekyotera nga wazikutte ogamba mu ku ssaawa 6 nja kuba ntuuse eruweero ku 8 nja kuba ndikyotera lwaki ng'abantu bakuwa ssente bwe tutaawe mulimu gwaffe ekitiibwa titugenda kugufuula mulimu kankuwa ekyokulabirako
oyita omukazi mu kakiyosiki ke wali nga maama nakuya ndetera soda koko n'aleeta pepisi n'omuganda nakutumye koko maama nakuya n'addayo n'aleeta ki koko gw'omutumye n'afukamira n'amusumula n'amukuba naye nga ku ccupa ya soda yagaanako siringi ebiri. Lwaki gwe eyasabye miliyoni 10 okuyimba ku show towa bantu kitiibwa abagenda okuwa miliyoni 10? Kati bwe tunaabitereeza ne gurupu tujja kuzizzaawo buli kintu kibe nga kitereevu. Kale bannange abalaayi baffe Smart Studios weetuli ffe tuli okutondawo bayimbi bapya mujje mutunoonyeeko ennamba zaffe eyaffe nezo sigenda kugisoma ngenda kubangi bateredde n'ennamba yange oba ogyagala nga togifunye ku Facebook kweri ku TikTok kweri ayo bateeka ennamba ne ku YouTube gyeri ojja kutufuna bw'oba weetaaga kiba promotions nga tufunye ennamba ye naye nja mukutuusaako enteekateeka zino ze mwagala ffe gye tuli eno tuli bammwe tubalinze ndoza ne bwe tubasiibulira Mukama bakuume mukulikire ku Sheraton mwebala okutwagala n'okutuwa tubalinze mwaka gujja ate tubongere enguliko.